Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo kubeera nga ogoberera bali nnyo kubeera nga olaba mbebaza abavaayo n'omala obudde buno olaba video Focus TV gyetaddeyo n'olaba stories zetucreatinga. Thank you so much mubali kubeera nga mugoberera baganda baffe abali mu bitundu ebyenjawulo abali mu ggwanga erye Uganda abali mu Africa abali mu sizebweru abatwala obudde bwammwe ne mulaba nsonga ku nsonga nojja ne mu comment section obaolyawo n'otereeza waliyo president wa America gutayitwogerako omukyala Harris Kamala mwana yazze namutangaza mutegeeza kitegeeza nti abantu bakola ki bagoberera era tubeeyanza nnyo baganda baffe abenzikiriza ez'enjawulo abalokole mukama yeebazibwe abasajja baffe abakatuliki n'abakyala abakristaayo abasiraamu mukama mulungi omukama mulungi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwebali nnyo kubeera nga mulaba sami tata mukama yeebazibwe amina sebo olamu bulungi alhamdulillah mukama akyatukuumye era atuwadde obulamu bulamu kasooba nga oli mulamu kyekisinga ebisigadde bisobola okugoberera tukaabakaaba nnyo ndi mwavu naye waliwo ekigambo kya Kazibwe Kapa oyo kyatera okozesa nti abantu abasinga si baavu abantu abasinga babeeramu n'ebbula lya ssente. So sikuvayo nagamba bansami nnaku zino ndi mwavu naga obwavu tetubumanyi tubuzanyiramu buzanyizi Katonda n'ageza n'akwazikamu mu bwavu bw'okaaba omanya nti bulijjo oli mugagga naye osanga omuntu akaaba obwavu naye ali ku steering sobamu na bbula lya ssente kitegeeza nti oli mwavu olina kyoyagala okukola ebbula ya ssente weeriri naye toba mwavu omwavu taba na choice omwavu teyeeronda mmere gy'alya kuba tekyali abatakirina omwavu teyeeronda ngoye bulundukano sikambala kyonna ekibawo kyalya omwavu tawasa mukazi gwayagala omwavu tateesa omwavu taba na magezi aba na lugezigezi anti ne wayo omwavu we bateeseza ne waba ina magezi yaba distorting aba alekana ne waba na magezi nga mazima gajjo maliriza kye muri mu kuteesaako wawanika omukono mulaba ina lugezigezi okatege nsaba mukama otuwe ku ssente so sina ssente otuwe nsaba mukama buli omwamu w'obulamu bw'alina okuba nabo bw'asaana buli omwafu n'obulamu obulimu ebyetaago ako kali katya kamala sami bwe tukedde olunaku lwaleero amawulire nga bwe gatambula mu nsi yattu Uganda manyi nagamba gwe nja kukubisa kasavu kanyama 360 tulinawo sitole nyingi zetugenda tutunulako esookera ddala waliwo omudumizi waliwo omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ayogera bye yayogedde naye nga ekyasinze okukwata ennyo Abannayuganda kikyo kugamba nti yavaayo n'alagira abantu okukwatibwa abanupu ebizibwera sayidi z'embalala omulundi ogwe bakwata abantu abayitirivu komandi ye yagiwa era n'awa n'ensonga ze ekyokubiri Omugalatiya Abed oluvannyuma lwaweeva eri okuvaayo Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva e Masaka yabasa omuzindaalo era alina naye byeyayogedde tujja biraba alina byeyayogeddeko sami twalabye ku tiyagaasi asonsomola tiyagaasi asobola n'okwerabiza wooyita mu sayidi z'ekyaddondo kira ejjo nuupu nga banoonya akalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeyo esayidi zeeyo wali nku nnyingi ewali George Musisi all that ebyabaddeyo mu video yaffe ya leero era tubitemeeteme naye nga tusookera ddala kyenjagala tusookereko kyeky'omwana mulenzi waliwo oyogeredde ku bulamu nti obulamu bw'amaanyi buli muntu yeetaaga obulamu omwana Jayden yavudde waliwo ka video aliko misaculatinga agamba nti yeetaaga obuyambi alina obulwadde bwa sickle era kyasibwe ne betuwadde ku Focus TV wano tujja kukyazaayo ku musawo atutiremu atemeretemeremu ku bulwadde buno akwa professional view because tulina mikwano gyaffe bangi babuna ne tetumanyi na ngeri gye tweyisaamu nabo tetumanyi na
bayinza tweeting okay buli muntu abiraba bubwe bangi babasiga olusi babogerako n'obulwadde obulala so bambi nga si bwe alina kirala so Jayden okuvaayo saawa zino neki kuba si ekimulese mu limelight abaddemu for some time kino okujja kino kizze lwakuba nti olwa deadline abasoji bamuwadde kizze lwakuba nti kiri awo kikyali mu country egalinga what could be the cause of this okubeera nga kituuse saa zino kubanga ali ku deadline ya myezi 3 okubeera nga alina okufuna bongise boni maro abatagimanyi ndoza gijiba emisomyo if I'm not mistaken egibeera mu magumba muno kiyinza kuba kisami ekisookera ddala mbabuuzaako muli mutya abalayi ba unique sorry abalayi ba Focus TV ma unique media olumu entwala obale tubabuuziza mbadde sinababuuza nabuuziza mbuuziza ku ggwe tobuuziza bali kale buuza ku bantu bange kituufu mugamba mutya abalabi ba Focus TV bulamu bugamba ki mwenna katusuubire ebintu bitambula nga we birina okutambula amiina weba biganyeganyeemu gaba mavivi ate era leero bisobola okugaana ekya nebikola ki yaka statement kankentera okukozesa ennyo adde n'akasekerera whatever you want to do it now kati watumanyi nkyayo tolinda nkya tolinda luli whatever you want to do it now if it is business now start now whatever kyoyagala okukola kikole kati tolinda capital mungi kuba oyinza obutamufuna waliwo namuyina omungi naye nga ate tasobola kukola ekyo gwe kyoyagala kukola tandika mukama omukisa aguwa bakola very true abali mu action si abali ewaka aboogera abaplaninga yes gwali eyo ng'oli mulamu nga tolina wakuluma nga tolina deadline ng'ebintu ebisinga ebikutawaanya health wise ebino ebitutawaanya bulijjo musujja senyiga weebaze mukama kubanga njala okubuulira gwandaba nti abantu bayina ebizibu bye batenoonyeza nga Sami gwolaba mu kamera wano so nga ate wadda off camera ayina ebibye nga yo abantu bayina ebizibu very true abantu bagenda ne balowooza nti obulwadde bwa mukenenya bwe businga obulabe lwansonga limelight esinga bagitadde awo naye nga waliyo endwadde ezitta nga zo tuzimanyi ne time period very true omulwadde wa sickle cells wabeera ne buno n'obulwadde busimanyi emyaka life expectancy eri bweti ne bweti now that is bad okategedde kubanga owasiriimu asobola okubeera ku ddagala n'abeerawo ebbanga lyonna ontegedde ne just imagine ozadde omwana wo ayina obulwadde obulwadde buno ng'omanyi ne time gy'ogenda obeera n'omwana wo era omusawo ajja kutemeratemera endwadde ezo eziri chronic yes ezo zitambulira mu gundi omanyi omwana wo okumuzaala nga byonna mubikoze ne bamuzaala ne balyoka bagamba omwana ayina sickle cells obulwadde obutawona omanyi omwana ndikwaba babisekeramu because nabyo mu comment section nga waliwo omanyi Uganda abamu twasiriwala someone comes out nakugamba ekizibu kye nabisekeramu naye ng'omwana ng'ali mu kubisekeramu ateekawo ebikomenti ebyekisiru tafunisako wadde n'olubuto ne luvaamu tebamujjanga mukona lubuto yadde okategedde kati you can't know the pain maama taata waba akyaliyo naawe gwe mwennyini nze kankubuulire omusawo agamba nze kankubuulire this year nyina omwana omanyi kundejja traininga bitu bya media yes nina omwana twagendako naye waliwo empaka ze bayita media challenge omwana mwalabira n'erinnya kafesi ne mu bwongo nkyakajjukira bambi
omwana oyo yafa. Sorry. Ngaafa kisema. Yafa this year. Nera yafa naye sikose. Naye kankubuulire nabeerako around omwana oli. Mu bulamu bwe nga. Omwana oli Roland oyo yayinza okugamba more about him. Naye kye nasinga olaba ng'omwana omutunulira omukono gwonna nga gujjudde empiso. Nga gujjudde ki? Empiso because ndowooza olw'okubanga balina kubeera ku I don't know ndowooza babayigiriza ozzeekuba kye nafuna olw'okuba kuddagala okitegeera omwana oli ng'abeera okketudde enkya ne bagamba ali ku ndiri mubadde naye leero nga alaga ali nomo enkya ne bagamba omwana afa ali ku ndiri okitegedde omwana oli batuuka obulamu ne bubatama ne beekyawa nalaba talina kyafi obulumi buba bungi kati wendaba omuntu ajja mu comments n'atandika okuteeka ebintu by'ekisiru kinyiiza tugamba tuli mu nsi ki kati omwana oyo omulaba namulabye ng'ayogera Jayden because even the first place Jayden in fact ne interviewer yabadde naye like ngabwe osimanyi osaaga tuli mukola kantu oli mukusaaga teyazze nti azessa buyambi bambi kali fanne kali free kakkiriza you know accepting noga kati kino kyendi nakiyisawo just nageze ne bankola test naye bampadde emyezi 3 naye akasente ke bansabye okategedde kangi kati olaba ebintu ebyo ate olina okuba ne dona kati no namulidde agamba ekirungi kiri nti yagambye mutowe asookolanga mukama yeeba naye ate otabanga ne dona wakunoonya kiba very expensive naye ate wulira basobola okuteekamu obusomi obwono dona ne butakwatagana n'obubwo so it is not just a process nti bagenda bukyusa enkyakomewo balina obukuteekamu smart emmere gy'olina okulya ne bagikyusa diet olumu nawedde agamba ogira n'enviiri it is very costly ate I am very sure it is a bit painful okitegeera kino nekidda ku bantu abali mu society bo nga basoma kimu kuvuma nga ye buli kimu abantu abamu bavuma naye temumanyi bizibu bye bayitamu abasinga tebamanyi nti oyo omwana alina sickle cells naye ng'olaba bamuvuma olw'endabika mu mutono nnyo biki ne boogera ebigambo weebiti naye nga bavuma omuntu gwe batamanyi nti abeera mu bulumi abeera mu mbeera ki gwe gy'otamulabiramu nga byonna tebabitegeera exactly kati nze ebimuli bye nnyinza okuwa Jayden nti Jayden mugumu musajja mugumu nze ntandika olaba Jayden oyo eno bamuyita Jayden akavidiyo ke yakola naye Jayden ono ntandika omulaba ndooza nga bazannyazannya ebintu byabwe waliwo omusajja omulala omwami omulala omunene baali kuwumuka ati awo alina gwe yali azannya naye ebintu bye ku TikTok okwo wensooka omulaba nga tanakola kano kahiiti nga tannabikola era nga alaba awo ndooza baateekangawo ekuzanya ebitono munene ate kono mutono nnyo that concept I think kind of concept era nga aba mukwejerega you know but akaana kali happy very true he is a happy soul era nabye ne walijjo kusajjo ku award za Shalom zebadde agabalwadde yataddeko ekikya content biki kali happy abasasinza okuwandika busikiti obutambula ku TikTok kubanga kankubuulire tutuuka ne tuvuma abantu n'olaba oli alina omutwe sayizi nenemu n'omuvuma nayizo balina ekirwadde nga buli w'omuvuma olowooza ovuma muntu kumbe addayo n'alumwa very true kati abavuma omwana oyo ebigambo bye baali bamuvuma obutono simanyi biki bikirere bakyasobola okuddamu bibavuma oba bawulira batya oba bamwako obuntu
Obanga ddala omuntu otegeera bulungi. Exactly. Kuba akaana kagenze ne kagamba nti obulumi bubaddewo nabumanyiira. Naye nga ffe abamugwera tesobola nabumanya. Mukanya kuvuma. So I think amazima gali nti omwana alina yonna kyasobola okuyamba amuyambe. Ekirungi kiri nti byemigaso gy'okukola social capital. Kati Zubeda ajja mubeererawo ajja kuba campaign, Shalom ajja kuba campaign. Kakati nno yo giyinza omusekerera ng'ovuma by'ovuma naye ggwe woolwala ani ayinza okugira mbu tukubeere oli ku kasimu kaako emitwalo webale nedata oweeri abantu kuvumira abantu kati kankule teri muntu ayinamu ali bulungi avuma ebigambo bye bavuma okitegeera. So tusaba bonna abagagga abasobola abalina obusobozi. Yes. Kubanga whether we like it or not omwana yatugambye wekitabaawo obulamu bwe tewali abajja kgenda kituufu okitegeera. But gwe omuzadde oba gwe yazadde akaana ka akalungi k'oyagala ennyo nga wakazadde omwezi gumu emabega kale kaŋŋambe naawe yazadde eggulo. I just want you to think about it. Ng'okedde enkya omusawo n'akakutema. Va mu bino mbu omwana alinamu ssenyiga omwana alwadde ebyo biwona naye ng'oli agambye your kid is to live with sickle cells for the rest of his or her life. Kiddayo ne wali okuzaala omwana mpulira era ababisekeramu okuzaala omwana babayita batya abaana ababa tebanneetuuka I don't know how they call it. Tuli macha nga yeetaaga special care. Kankubuulire teri muzadde ayagala mwana we waati. True. Teri yakera ku machanga kyayigwa. Teri. Nego okera n'ovuma omuntu olw'okuba tomwagala maybe lwa byabufuzi maybe lwa biki n'oteekamu omwana kyola ne kitabani kyo mbiraba. N'olaba oli ng'avudde n'avuma oli n'avuma kino n'ayogera kino. It is bad. So tuve ku social media tuzunza nga bweyagala oba tutuma anti oyagala ku typing olwo oyagala commenting wabula odde mu buntu gwe nga ate yakaka comment wefumitirizeemu because nyinza okuba nga Sami ndi omu ku abasinga okulaba videos but I have not commented to any into nze nange comment nina ekintu kimu so whatever kyesaagala scroll kente wala kwa options scroll nze byesaagala I don't watch. Lwaki olaba byotayagala? Why do you abuse people? Tusaba Mukama atuyambe buyambi Jayden afune. Because kati ndi mukweteka kale sisobola kweteka mu kifaananyi kya Jayden. Amanyi waliwo abantu aboogera ati balimba because I don't know how it feels. Naye at least I can feel for him. Imagine these people abadde bavuma omwana ono olw'endabika maybe naye nga tebamanyi kyayitamu abadde addeeka ng'awulira ati kituufu. Sami tusaba Mukama so eyatonda Jayden tujja funa omusawo. Yes. Ayongera kutemera kutema byesimanyi basikoseros andi nabyo ku social media muna embwa zijja ne muzitematema mbwa embwa gye baleese nice. So sijja bigenda munyo nzikiriza nzijukize baganda baffe abagoberezi aba batugoberera ku Focus TV nti engeri yokka gyosobola okuwagiramu Focus oyinza bato tuwa ssente nkalu oyinza tokola ki naye buli wowagira emirimu gye tukola behind the camera oba gye tukola off camera ate oba otutadde ssente direct mu nsawo okuli baganda baffe aba Focus Event Services bano bateekateeka mikolo bakola omukolo okuva ku ntandikwa yaagwo gamba nti njagala kuba bifaananyi njagala decoration njagala cake njagala waliwo gwe nawe bano gwe mwagoba juzi yali abadde ki ssente omanyi situkirize tugaane waliwo omuntu budget ejjanga ebyaddala kiganye okusigaza erinnya lya kampuni ogamba kubanga olaba naffe abaleeta emirimu ogireeta n'akasente katono naye toyagala tukendeze ku service. Very true. Nze mba njagala ate ne byayagala
byayagala bingi nnyo kasente kakatini kati waliwo olusoga ate nebigenda obubi ng'ogezezzaako nnyo jjajja gamba nemba wa ssente zaabwe tayogera mmeka Sami nekyala kikino bakkira nti baffe kye bakola abamutuwagira ku focus events bw'olaba ekintu ewa Sami nsaba tokoma kulaba bulabi mwengeji ng'omubuuze Sami focus wagiwadde ssente mmeka okusinga okugamba njagala ng'ekya Sami naye nga toyogerera mu budget eyiyo kitegeeza ki nti bw'osanga kampuni etali neesimbu kimala ejja kukkiriza akasente ntegenda kuwa service ekola ki emala so screen balinako ennamba z'essimu kwezi zitambula nsaba banoonyeeko bw'olina omukolo gw'otegeka gwonna ogw'ekika kyonna kaseba nga tegumenya mateeka bagenda bakolako then ne bagala baffe aba focus farms and chicken supply Sami obukoko obuto obulyo olw'omulembe wonna wooli oyinza okugamba hanze ndiyiganga nno obukoko bwonna okuva ku lunaku olusooka ate nekirala tukugayidinga n'engeri yobbulunda waliwo gwe nalaba eyo yagenda n'abugula bwonna bwafa yevuma enkoko zirunda kati oyo tasobola naguddamu omulimu naye lwaki yenkola oba enkwata Sami obukoko obulina ennaku ezo 3 bw'oyitamu ezo nnaku 3 trust me nina tesobola gaana era ekirungi kya focus kye balina aba focus farms nti manager mutambula naye from day one abeera naawe kati kino kolaba oti yakino oyongeramu ku bbogu mwaki bukola buno kitegeeza kino so banoonyeeko gwalineeko gezituuse nga zaagala katale tokalina era bajja kuyamba so wona woosinzidde mu ggwanga tu Uganda beeyune alina omukolo stiru nga beetaaga enkoko eri fresh ennyama era banoonyaako ne bakola enkoko ennyama y'enkoko nawulira mwana ng'ozipima mu kiro yes enkoko nenkulu obulungi Sami osanga enkoko ng'eringa akabuzi nene osanga enkoko nekiva ku kyokugira nansonyi okubuuza n'ofuna enkoko ogiguze okugifumba neefuuka nga buugi kati oluusi kiva mu nkoko nga bwegambye nti mubaamu sayizi wano waliwo okulwa ennyo mu fridge bulijjo kumukwata ki ice nekigirwako ennyo kigenda kigikendeeza sitaki oli abeera mu gundi thirdly omuntu waliwo enkoko kubanga yali nto ennyama eno eyanguwa okuluzinga so kati ebyo nayona focus yabitereeza basaba mbanoonyeeko namba kwezi ku screen babe nga bakwatagana naawe ate balina ne webasangibwa kuba kati waliwo g'osanga akola bizinensi nga talina address nga bizinensi ya briefcase ekizibu kyonna kyonna wekigo tomanyi omusanga focus farms and chicken supply osobola obbasanga emakindye n'okubune gwe bagambye olina okugamba awo tulinawo branch oba tetulina awo tulinawo branch tetulina naye tusobola okukolako ate mwebale kukola amiina Sami tulina ekirala ekigenda maaso mu ggwanga letu Uganda tusooke Kyaddondo oba tusooke Masaka kukya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde Kyaddondo Kyaddondo eno ndowooza twamumanyira ne mu byobufuzi be basooka okumuwa omukisa okuyingira mu byobufuzi ne bamuwa obululu n'ayingira okujja okubakiikirira ejjo gye yabadde tasewa waliwo kanso basimbira okuse mu Jjunganda kanso omusisi ne bavayo ne bagenda Kyaddondo naye waliwo ebikolwa Sami byemanyi nti oyinza okuba ebimuwabirabyeko byenjagala okukoonako poliisi simanyi oba kino kikolebwa mu mutima ki simanyi oba kikolebwa kuva nga amateeka bwe gagamba naye waliwo obutambi obutambula ng'abantu babakubira ddala tiya gaasi direct olina kunyiga ka paper spray direct embooko ezikubwa abantu abawerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu watambulira byonna nga wabirabye bitusiigira kifaananyi ki nga tuli mu kwetegekera ffe nga Abannayuganda okusalawo omukulembeze mu maaso awo ekisooka sinza asinga okutegeera akotero nnyo kabagamba si ggwe enkomerero y'okutegeera byoyogera biba bibyo byange very true byendowooza sobola oba omutuufu ennyo oba omufu ennyo oba nsobola okwawukanya endowooza ku ggwa ndaba oba tuyinza okukwatagana bale kitufuula abantu abali civil
is to discuss. Very true. And then we move forward. As long as totiyobodde tovumye tolumbye muntu yenna. Campaign zino nga zaakatandika. Yes. Zaasooka ne buli omu nga yeewuunya. Era abamu ababikolamu comedy baleka n'okukola bu video mu campaign nga tezinyuma zibowa. Era mu bo abakola bu video kenzijukira waliwo omusajja w'e Masaka oyo sikyala mwogerako omuyimbi ava Masaka Masaka era Akayi Akayi eri Masaka Akayi bendo lya Masaka ndo tuba mu region olwo naye nga district yetongodde. Kati owera Akayi oyo omuyimbi ngalyo kagamba ne mutukoze mutya campaign tezinyumye wadde ne kati ya gasi wadde but I think he was doing it mu ngeri just for comedy and what. Naye ebyaddirira ne tuddayo ku default setting campaign zetuze tumanyidde. Balinga abantu bakubye ejjinja mu muzinga. Amazima gali weegati. Ngenda kwogera. Yes. Oba oliawo byesikkaanya nabyo especially nga tuli mu central muno byesikkaanya nabyo byendaba ebikolebwa. Then noba oliawo ne byesikkaanya ebikolebwa ku buli party. Ekisooka nze omwagamba ndowooza yange omwagamba nti after all oli popular era omanyiddwa era okimanyi oyagalwa tewali agenda kijjawo. Yes, tekikya discuss mu central wano. I think it would be nice okugendanga straight woyina okugenda. That is weba tebakuinterferinze. One kijja kuwa time imala n'abalonzi bo ng'obannyonnyola gye mwategese. Two kijja kumalawo obukuubagano obumu. Lwaki nkyogera lwa nsonga nali emukono. Naye okimanyi omukulu we baali bamutegekedde we balina okumiitingira teyatuuka era teyakubawo teyayogererawoko. Tuli ku Robert Kyagulanyi Center bwe yalina okugenda osinkana abalonzi we baali bategese wanene. Lwaki teyatuukawo? Lwa I think time nene nnyo gye baamala mu kkubo olw'abantu nga si kuzoganyizibwa babyakwerinda wabula ennamba y'abantu ani kati kyengezaho okugamba nkyalaga this side kuli okuzoganyako kulina obaawo naye kyeŋŋamba nti time gy'amala ennyo ku luguudo wano olw'obwagazi obungi abantu bwe bamuyinako yeesanga nga ne watuuka ku kifo tamalaayo bintu kuba alina engagements endala ewalala. Oba ontegerekeka. Kati nze ndi especially mu central. I think it would be nice mugende mbeere mu motoka mugende ku kifo. Bw'omanya nti enkya ngenda Kyaddondo kera ku makya wano kera ku makya mbeere mu motoka mugende okategedde than okutambula nga obafulaga. Ekyo kimu ndowooza yange nze ngitunulizza wali nti kwanze kati nalaba abaana ba Guuni nga bali disappointed abaali bamulindidde mu kisaawe nga bakubyeko we bati n'atatuuka to the extent nti Deputy President wa Buganda yagenda ku kituuti si Mwami Kivumbi
yagenda Katuutya ayogereko eri abantu ababuzeebuze nga maybe alowooza omukulu ajja tuuka mangu ajja tuuka antira abantu we bamwegoberayo tukyalina kyotugamba twagala Kyagulanyi oba ntegerekeka sanga so badde nkwata bulungi kubanga one bijjawo bino ebintu wammanga bano abamutaddeko embeera abamuteekako embeera tebaagala mulaba ndowooza nti tebaagala kukkiriza reality nti obuwagizi abulina ontegedde because nagamba politics is perception olumu gy'oseeringa oli ayinza okuddayo n'agamba lwaki ddembe lye biki aba agenda campaign nga that is okay era nange nzikaanya nabo nenze ekireese buleesi nti how I wish singa kibadde kikolebwa Albert Kyagulanyi mwakeera n'ave magere mu mmotoka ye Nyenje katufaiza bayi bagere basinkana Nyenje I think oba wona bagenda kale ekyokujja ng'owuuba kikole nga mukomawo because the message oba ogikoze eki dano kikola nga mugenda obudde ne bubakwata main event ebatwalayo ne mutagikola Sami katono nnyo olunaku lw'eggulo tiyagaasi ono omungi yayitiridde anti wulira ekyo badde ku side nze ndi ku side eri kati side eno amazima gali nti ab'ebyokwerinda bakola kikyamu ate kambabuulire bye bali mu kukola tebakulimba mbu tebabimanyi they know what they are doing era bakimanyi kyova olaba results ziyinza okuvaamu exactly kyolanze nakugambako lumu off camera nekugamba naye ebintu bino bikolebwa abantu bano what is their motive tebalimu mupango okitegedde ndabanga abagezaako okwinsaitinga violence bo bennyini kwadalabawo akatambi lumu abantu balimu oba bali ludda wasimanyi abantu bali mu kifo mwe balina okubeera rale egenda mu maaso bali ku muntu waabwe tebali obudde bukyaliko ninga abantu bali mu bakuba tiyagaasi bali mu kifo ekituufu mwe balina okubeera tebali mu kutambula ku kkubo nti bamwijja kwekwasa nti bali mu kolona bintu by'abantu bali mu kugira abantu bali mu kola mirimu gyabwe bali mu kisaawe lwaki obo bakuba tiyagaasi mbobudde bugenze naye ku luno bwali bukyaliko ekyokubiri kye bakola olumu era nalaba Kyagulanyi akyogerako luli ajja ne bakola lwale neggwa kati jjukira lwale weggwa Kyagulanyi yagendanga bugenzi bagende ewalala ebimotoka ebinene ebyo ng'abantu babayoola ne babatwala ne babakwata lona nti Kyagulanyi nawe yali ayogera ku lwale emu n'alyoka agamba nti bannaye tumaliriza mutambule mukole ki muveewo nga nkyaliwo kubanga wenvaawo babakwata era ndowooza emirundi ng'ebiri gye naakamulaba nga yasemba ova ku kifo bonna bano basooka kuvaawo naye nalyoka avaawo kati bano ekisooka bayagala okuteekawo embeera nti abaana bano bakola effujjo obuzibu bwe balina buli bumu obujulizi obukakasa nti abaana bakola effujjo bukyabalemye era waliwo omwogezi w'omusamya wenyini nga tukyagenda mu maaso omwogezi Luke Owesigire yabadde ku TV emu n'agamba nti tukirize tugaane omulembe gwe tulimu gulimu tekinologi agenze waggulu oba gye bayita AI nti era vidiyo obumu bwa AI kati kankuwa example adde tosobola kujja gwe n'ogamba nti Nuupu kalinawulira report ey'omukulu ayogerera ng'agamba abakulu bajja ne bagira emipiira gy'emmotoka si we yagamba Uganda kijjoja n'ofumita omupiira ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga abapoliisi bakutunuulidde nga balinze ofumite omupiira obbe namu ebintu byabwe
So AI tetuganye kale AI esobola okubaawo naye maama AI neragala okulaga nga owa boda oli amutomerako noma namukuba adde nalabye I think bayagala ku justifyinga nti abantu bano bakole effujjo tebagowera amateeka gaki naye ndaba nga bali mu kulaga ka vidiyo ak'omukulu yennyini ng'abuka ku mmotoka ogenda okugira okutaasa owa boda naye tebalaga lwaki yabuuse tebalaga kyavudde ku ki bakulaga abuuka naye tebakulaga lwaki yabuuse kyekyamuwaliriza kati nze mbadde nsaba wetuba tuli mu society fena twagala mirembe tewali kukumpanya nakulimba ka vidiyo katulage kuva wali kati then tulabe kubana abantu bagezi bategeera kubanga olaba oli ajajinga ekyalabako. The biggest problem abakuuma ddembe gye basinze okufuna is the information flow eri very fast. Year 21st century. Speed nene. Because kati bagenze okukalaga naye nga abaana balina akali original kati tokyasobola kubalimbalimba ebintu babiraba live. True. Okitegeera kati tiyagasi w'eggulo mu butuufu osooka ne weebuuza baakubye tiyagasi waaki omuyitivu waliwo gwe mbadde naye awo off camera nagamba no balaka balina mungi kati balaba katalina tiyagasi ebyaddala mbu balina mungi alabika ali mu kuexpiringa kati kabakulu bamukozesa omanyi kyoleeta bw'okuba tiyagasi oyo mungi okimanyi abaana batandisa obutatya tiyagasi okimanyi abaana kati tiyagasi bamukuba abaana ne bagirawo kati ne basigala nga batambula. Waliwo edda so what society are you creating? Kankubulire waliwo edda akantu kenjagala okuleetera akajjira ku ekyo bwe twali tukula nga tuli bato twalinawo emizizo gye twasangawo tobuuka sepiki tokwata kusiga nga biki kumba bo balina byebakola ki very true naye munewe bwe twakula n'okigezesa nga tekikola exactly. Kati omwana tukanaga tiyagasi bujali bwati era waliwo n'omulala eyalazibwako ng'awa options singa bamukuba exactly. Anti kati kyenkubuuza nti kati we tunatuka kusanga abaana bano bamanyidde tiyagasi what next? Ng'obakuba tiyagasi naye basigala bajja luli wabakubanga tiyagasi ekifo ne kikala kakati wabakuba tiyagasi bajja mu buzi. What society are we creating? Ojja bakuba emiggo batuuke nga bagumye nabo bajje n'emiggo twekuba emiggo anti kati kankulage omukulembeze presidential candidate watuukire okubuuka ku mmotoka kitegeeza ekikolebwa kiba too much. Kitegeeza alabye bingi n'atuuka naye ne yeekyawa watuukire okujaga abane mumute mumwagaza ki okitegeera kati nze ndowooza so security egezezaako provoking these people nabalabye nga balaga abapoliisi bamukubye wano ayina ekiwundu wano ayina ki naye ate bano abantu be bali mu kugamba abo bayina abantu baabwe abafudde olwo ayinako kiwundu akantu ako kalambuludde bulungi. Nalabye jjo ku TV emu minisita bamulamba simanyi oba minisita naye Kabanda ng'agamba nti poliisi ekoleddwako ebikolobero Abannayuganda bye batwogerako. Waliwo omulabi omu eyabaddewo gutwali naye n'agamba naye poliisi mwe bimeka bye mulaze ebituusibwa ku bannansi kuba ya poliisi ebituusibwako osobola obibala naye ebituusibwa ku munnansi bimeka poliisi ate n'ekirala adde nze buli wenda abapoliisi waliwo alina kamera. Very true, yes. Ekyo ekyateekesaawo I think ekyateekesaawo embeera eyo
kuba waayiriza mbakoze kino nga tebakikoze so baba ne proof baleete proof baleme kwogera bagezi kati bano abaana bajja ne bagamba bakubye abantu baffe nga proof weeri era bakigere sentamu awulibwako ng'agamba kamera kijyokulwanyisa kyamu akitegedde ate bino bizze bibaawo nokigaziya gwe tulaba nku wano munnamawulire akola omulimu gwe nga bamukuba emiggo okufa obufi ng'awanise ne kamera ali wati afukamidde ne kamera waki ne bajasayasa okitegedde gwe tewalaba ekyali ekawempe mu by election nitulabawo n'ebitongole ebitali tutalabangako webale kati gwe minisita nojja nova notugamba mbu munange baali baleese egundi y'amayinja really sami ku nsonga eyo y'emu oli omwami Abbas ono naye ayogera gundi poliisi olwo nagamba nti y'omu oba ye yasindika oba yalagira okukwatibwa kw'abanuupu abali esayidi z'embalala abangi abo ekikwekweta ekyo navayo nagamba nti ebikolobero bye bajja bakola kwe basinziira okulagira okubakwata basaavinge so kitegeeza be bakwata ne bazuula mu bikolobero tebaalimu bateebwa bayinza oba basinziira ku likodi ze balina nga buli gwe bakwata oyinako omusango oyinako akakolobero munkwata walabawo akagundi konna anti bo bayinza okuba bakimanyi eno drone weti eyo erimu ekisookera ddala neebaza mwami ani oyo Abbas neebaza mwami Abbas okuvayo at least eyo question n'agijjawo ani yalagira okukwata wabujje bebuuzaani kati tumumanyi ye mwami ani Abbas naye tujja kusala ne mwami Abbas agenda atukwatire ne kubali abaali bakutte emiggo nga bambadde yero okukuba abanuupu obajjukira sayidi za Kiruhura kuba ate bo baali mu kamera bano bagamba bakola ebikolobero ne kamera tetulaba video naye bano bo baali mu kamera bo basobola n'okuba identifyinga nti no samira ndio abanuupu be balumba mbwera abanuupu be bakyokooza abakutte emiggo ab'enyalemu bebasangayo eri kwe kuvaako eyo entabwe sanyuma mubeera luddayo gatali information temulaba information bwegenda mu maaso mu nsi muno abanuupu kati sami oba ekigenda mu maaso ekintu kya procession ndowooza mu kigandawaza be bantu okuŋŋaana bawuubireko ku mwagalwa waabwe kituufu anti kye natandikiddeko ne kugamba procession zino nnungi era nnungi ddala naye bo bagamba kiri against mu situation eri normal bagamba kiri against amateeka bwe galambika naye ate ishu yange weeriwa wano ejjo kokosa ejjo ali ku kadi y'enyalemu omukulembeze gwanga kati Yoweri Kaguta Museveni walabiddwako abantu era ka video we kali katambula ng'era bali ku kintu kyekimu anti kati olaba ate beera bewaweebwa bukuumu amateeka gano ogalaba tegabanko mabi etteeka lifuuka bbi ebiseera ebisinga nga lirina amaaso nga lirina gwe litunuulidde senga amateeka gano gali gakwata bonna polisi yandi enyonyo lina kunnyonnyola okategedeke ngamba ne bwekikola nga kiri ku script nekwata ku side eno nekwata n'eno naye buli wonaakola etteeka nelirina abaddungi litya naye naalikuuma mirembe litya naye nga liri ku side emu tolina ngeri gyogenda konvisingamu bantu adde nalaba ku TV omwami oyo simujjukira linnya ne namulaba nga bamubuuza ku parade eya Nuupu ne bamugamba ne bano bakoze parade omusala nayo kagaa kati difference eriwo bali bambadde engatto ziringanga z'amagi bano bali kwatiza attention bano bali ngulabira ddala
nga n'omwana omuto bw'atunduka nga alaba ggwe onnyonnyola kitaawe agana naye dadi nedda okategedde kati obuzibu bwebwo nti okubeera ku nage okubeera one sided bwe buzibu nage politics is perception kati buli wobeera oyagala otunda ekifaananyi nti ono talina buwagizi wano oba talina buwagizi eri challenge gye bafunye eri emu kiri opposite so babeera nabo overwhelmed banagambye election si event, it's a process. True. Kati wojjanga okuliyetinga ekifaananyi tontalina buwagizi wano wali ne woba olina bw'omuwadde tejajja wakana. Sami, ebyo byonnyini byawaliriza leero era omukulembeze wa NUP. Simanyi lwaki mu mawulire yalabika kiri mu kumpaza olinga lwaki mawulire because yali relevant. Abala tebali. Ate nakugambye yesterday. Abali relevant mu kawalu kano bali babiri okujja nga twagala kwewutaaza. President Museveni and Bobi Wine. Mazima. Dera wadde agenda Luweero era ayambadde bulletproof ne helmet. Naye sabika bulungi alumbe eside z'Oluweero. Yagenze waliyo Lutamaguzi, waliyo Alani Mayanja, be batwala side ze abanupu abaliyo ba incumbent. Naye bulijjo ekyo twakuma kumulaba nga akyambadde wayambadde byambale 2021 ku mulundi guno afulumye bw'ati. Anti kati ekyo kyekimu ku kikulaga enswa ekyusa bizeemu nti bannaye we twatandikira byali atilisiti naye kati bizeemu biringanga 2021 okitegedde because omuntu wayambala nga yali ayambala luli ngate mutandikwa wano si waaso kitegeeza embeera kati agisomye nti banne bakiba bwe kiti anything can happen. Ontegedde anything can happen. Omanyi kankubuulire omanyi amaanyi ga Kyagulanyi we gasinga okuba kumunyooma awo kumunyooma amaanyi gate we gava we wasinga amaanyi. Buli lwe n'ogamba talina kyayini basooka ne bagamba weevu muyaga gwayita era tebalina kyatugamba ku mulundi guno bakakasa tebalina kyebabagamba ku mulundi guno kati talina kyabagamba ne bajja ne batugamba talina buwagizi obuwagizi bukoma mu central era bwasukka mu central tewaliwo bantu bagenda muwagira bakikakasa talina buwagizi gye yagenda yonna eyo engeri gyalimu oluyimbi mbu baba bazze okulaba omuyimbi kakati ku bayimbi abali eri n'onoomu ogenda wa adde eri waliyo Bebe waliyo Kamiri waliyo Gravite waliyo Kenzo kumpi bonna bakurimu bali ekyo kakati gwano inawo Bobi Wine omu kale neyongerako ne Kabako kale ne Kabako n'essaha abadde mu bivvulu bye kyali tatambula nnyo naye ogenda wasenga oba oyagala bayimbi ovuki eri wali kuli kati byonna byonna byakola ki propaganda kukakkanya nekiganye omanyi waliwo wootuuka n'ogamba amazima galiwe gati kino kiganye kiganye sema olina katera okukozesa nti Abannayuganda balaba bamanyi anti information flow luli Bannayuganda babafereranga ku kintu kimu nga information bagirindira ewantu wamu ate nga information gye bafuna bano be bagibawa whereby bakugamba bye baagala kati challenge eri emu nti kati omwana bigenda okubaawo ngono tannayogera spokesperson tannayogera smart tannayogera ng'abaana babirabye gojja kujja olimberimbe byolimbalimba nga wapi exactly naye balina otegeera ekintu kimu nze kino njagala kibawa ng'amagezi ab'ebyokwerinda oba abali mu kunoonya akalulu abakulembeze ekisooka abali mu byokwerinda bakole mulimu gwabwe babe nyuto
babe nyuto si mu bubi babe nyuto neze bali mukwera bana na byana abana n'ebyana kikyamu because buli okireta mu nsi you're dividing it ate tekikomye nno just kubagirayo batyo naye ne bali abali eri bakudwalira abali eno kati okudaala okwo kuleeta ebizibu kituufu kyetera omuntu okwekyawa tutali ready for kati waliwo ebaali eri nawulira Betty Namboze ng'abyogerako tibaali basazeewo ndowooza era nga beekyaye bave ku biragiro bya pulezidenti ya gasi bamukuba abaana bali awo batunula bati okategedde I think leka tuleme kutwala bantu bano for granted tebana kye basobola kukola anything can happen senga ennyindo oginyigiriza ennyo egy'omusaayi aye tetunaba kutuuka kwagala musaayi kujja you get my point government kino yala kibagamba simanyi nnyo sibimanyi nnyo era nze tebalowooza nti ntegeera nnyo naye tewali kye bayinza kukola kukkakkanya Kyagulanyi okuggyako okutereeza byayogerako bwe abantu bagambye oluguudo lubi dokoleko abantu tebaagala Kyagulanyi abantu baagala cause Kyagulanyi yafaayo linakyogera cause era nze kangole gwobeera ng'oli eyo ng'olimu ebyo musima njagala Kyagulanyi ng'omuntu gwe kyolimu tokitegeera cause kuba singa akeera ku makya n'akyuka ku ekyo kyayogera omanyira tibadde tomwagala era bajja funa omulala cause so government neweenakwata neggalira abavubuka bonna abali mu Kampala nga koze ng'ekyaliwo ab'omu Kampala bajja bagalira wakale ab'eggulu bajja mugoberera nakaviyo kenalabeko omugenzi Jacob Oulanyah yagenda n'agamba by then Mukama mumuze mirembe naye yagamba nti Bobi Wine is not a normal politician. Bobi Wine is an idea. Kyengeza kukulaga nti ate idea eyo nebo okede nojjawo nnyini yo idea weeri eyo idea kyasinza okukola Bobi Wine ky'okuginstallinga into the minds of the young people. Era mulabyeko ko mulalize zimu ng'agenda bagamba njagala tukole ba Kyagulanyi bangi naye kyekyagisayo Kyagulanyi services gwe bakugambe Kyagulanyi ayagala nnyo ebinamulabe bambi mu kusajja atu nga tiyagasa amuyingira omusajja yali waswaga oyo naawe bamusasulira mulaba alina obulamu bwe bulungi. Bobi Wine buli musajja kyanoonya nti nkolera kubeera kino I think by 25-26 yali akirina ku myaka 25 omusajja yenna kyandibadde ayayaanira yali akirina famire yagirina ng'etudde bulungi yalina ennyumba nga weeri yalina amamotoka yalina bizinesi ze nga zikola kakati omusajja aba ayagala ki yalina influence wayagala okugendako ebulaaya agenda oza yandiyagadde bino ebintu bino simaya bagireti ya gaasi biki yaliweta bitunuulira. So Bobi Wine so good idea ng'omugenzi oyagala gyotasobola kukeera kumakya n'osanjawo era nkubuulira ne waava kera n'avaawo wajja kubaawo another Bobi Wine. Very true. Not until byebe Sami tweyaziza obubaka. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nkwebaza okubeera ng'olaba nkujjukiza okusubscribinga sharinga likinga commentinga buli wokomentinga ebyo by'oyize oba ebyo by'oyagala okumanya kimpa nange ebiki bye mbanzizaako. Bere bulungi for now tusisinkane naddala mu show ezijja maaso awo buli olaba notification omanya tuleese ekipya. For now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi